much. Mpereddwa nnyo omukisa okubeera mu kifo kino. I'm so blessed to be in this place. Mpereddwa nnyo omukisa okulaba Musumba Godson. I'm so blessed to see Pastor Godson. Mukwano gwange wa myaka mingi. He is my good friend. Tuludde okulabagana naye neebaza nnyo Mukama. There was some good time, but I bless God. Pastor Godson, kale Mukama yeebazibwe. Praise God, Pastor Godson. Neebaza nnyo ne Katonda olwa mukwano gwange era muganda wange. And I thank God for my brother and my friend, Era Samba Gonza. Twali naye emyaka mingi. We are friends for so many years. Twebaza Katonda olw'obulungi bwe. So we thank God for His goodness and His mercy. N'obusobozi bw'atuwadde okubeera mu kifo kino. And for the ability He has given us to be in this place this morning. Amen. I'm really honored to be here. Mbeereddwa nnyo omukisa. I'm very humbled to be here. Era neetowazza nnyo okubeera wano. I'm so blessed to be here. Ate mpeereddwa nnyo omukisa okubeera wano. I'm so grateful to God for what He has enabled me to do and to accomplish. Era ndi musanyufu nnyo olw'egyo emirimu Katonda gy'akola gy'amaliriza ne gy'ali mu kukola. I want to thank God for His life. Era njagala kubaza Mukama olw'obulamu bwe. All of you in this place. Eri buli muntu ssekinomu ali mu kifo kino. Mukama yeebazibwe. Tumutendereza. My name is Samuel Kawumi. Amannya ge ye Samuel Kawumi. I love the Lord Jesus. Ayagala nnyo Mukama Katonda. As my Lord and Savior. Era ye mulokozi we. I'm here with my sons. Ali wano ne batabani be. An elder son called John. Era Sam bamuyita John. Mukubireko engalo. He's a spiritual son. Mwana wa Not mwoyo. a biological son. Simuzaale. I led him to the Lord many years ago. Namukulemberamu okulokoka emyaka mingi I'm emabega. so grateful that he's here. Nebaza Mukama nti ali wano. And I'm here also with my son. Ate era ndiwo ne mutabani wange. Called Ruel. Ruel. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Praise God. So Mukama kwa mukisa tujja kutambula kasavu kanyama. Amen. Okay. May the Lord bless you. Praise the Lord. Thank you. Amen. Lord, we humble ourselves before you. Mukama atuukakana wooli. We set our hearts to receive from you and to hear from you. Emitima gyaffe nga giguddewo okuwulira. Instruct us in righteousness. Olw'obutuukirivu bwo. Doubt, fear and unbelief, we cast you out in the name of Jesus. Awatali kutya byonna ne bino batugamba mu linnya lya Yesu. Faith rise on the inside of us. Byonna ebadde bigolokosa munda mu ffe. With and by the hearing of God's word. Mukama nga tuga ekigambo kyo wano. In Jesus' mighty name. Mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. Okay. I want to go quickly to our subject this morning. Njagala tugende mangu mu kigambo kya Katonda. I'm going to be speaking this morning as requested. Ngenda kwogera nga bwe nsabiddwa You have a powerful theme for this year. Olw'omutwe ogw'amaanyi omwaka guno. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. The church theme for this year. Omutwe gw'ekkanisa omwaka guno. Revelation 19 and verse 10. Okubikulya 19:10. It's a very powerful portion of scripture. Ekyawandiikibwa ky'amaanyi nnyo. Particularly for me in that portion of scripture. Era nze ku mugabo ogwo mu kyawandiikibwa ekyo. Talks about the testimony of Christ. Kyogera ku bujulizi. The testimony of Jesus. Kyogera ku bujulizi bwa Mukama waffe Yesu. Omwoyo. Testimony of Jesus. Obujulizi bwa Mukama waffe Yesu. Is a spirit of prophecy. Ate mwoyo wa bunnabbi. I think that's what it says. Ekyo kyagamba. Revelation 19 and verse 10. Okubikulya 19:10. I've been requested this morning to speak about how to raise prophets in the home setting. Tuyimusa tutya. How we can elevate or how can grow. Bannabi. The prophets in our families. Praise God. How can we elevate? How can you bring the prophets in our families? Do we have it on? Tulinawo the projection? Project. Is it on? Projector. Okay. So as that comes,
These are how to raise prophets. Tusobola tutya okuza bannabbi mu maka gaffe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Now, kakati in what we are talking about today, omutwe gugenda okwogerako olwaleero, the home, the family, amaka genjogerako is the primary place we are talking about. kye kifo ekitandikirwako kye tuyita amaka, The family. Praise the Lord. Mukama Place yebazibwe. where there is a father and a mother. Kibula tukobwaliteko taata ne maama. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Let me just limit it to the family. Katuloke tuleke mutega ya taata. God has made the family Katonda yakola amaka as an important place for every one of us. nga ekifo ekyomugaso eri buli Every one sekinomu. of us comes from a family. Buli muntu ku sekinomu kufa alina famire mwava. Family is an important place. Famire kifo kikulu The nnyo. home you come from is an important place. Amaka gy'ova nsonga nkulu. It's not the creation of anybody else. Si kutonda kwa muntu mulala yenna. It's initiated and begun by the Lord. N'ekirowoozo kyatandikibwa Katonda. So family Kati famire is a place of equipping. kye kifo w'oyambazibwa, It's a place of training. kifo w'otendekebwa, It's a place where we are modeled. kifo w'okolerwa, It's a place where impartation kye kifo are w'oyambazibwa made into our lives. eri obulamu bwo bwogenda okubeera. Praise the name of the Lord. Mukama It's yebazibwe. a place where we are modeled, we are developed. Kati w'okulira w'oteekebwamu ebyo Family is oteekeddwa a place okubeera. of teaching. Famire we bakuyigiririza instruction. era we bakuwera It's a ebiragiro, place where we are guided w'olungamizibwa to be a particular thing or a particular person. okubaako omuntu gw'ogenda okubeera okuba ebintu by'ogenda okukola. Is a place of transformation. Famire weewa wakyusibwa oba And w'okyusikira development. ekintu w'okyukira, It's a place where we are developed. kifo we tukulira, We grow in the home ne tukulira mu maka, and we are changed. We are, completely transformed. olwo ne tukyusibwa ne You can tukyukira ddala. imagine from a child or a person who could hardly say anything, Oba oba mwana n'ogamba nti wandibaddeko or who had kyoyogera, little or no communication. oba muto nga tomanyi kwogera. When each child is born, Omwana all bw'azaalibwa they can do is, it doesn't even make sense. bye bigambo byabyogera Initially, tobitegeera, they possibly just even cry. naye ayinza n'okukaaba bukaabi And you're n'akaaba. supposed to tell Kati what are they talking about. gw'oteekwa okutuna n'ogamba mu kukaaba But in the kwategeeza ki, home, you teach them. n'obayigiriza n'obayigiriza n'obawambaza. Soon, they develop a language. Kati olwo n'obayigiriza They olulimi, develop different things. olwo ne bafuna ebintu eby'enjawulo, Character. embala, They develop a personality. olwo ne bafuna ebiboogerako ebibategeeza. Home is an important place. Amaka, Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. And so in the home, Kati maka we have those who are in charge of the home. Usually it's a father and a mother. tulina abo abavunaanyizibwa mu maka, ateekwa kuba In taata some ne maama. instances, there is a single father or there's a single mother. Kituufu oyinza okubeera wa single mother Hallelujah. oba single father. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. And the individual contexts are understandable. Era waliwo emu nga tebitegeka bulungi. Hallelujah. Amiina. So in every home, Kati buli maka we are continually passing on something. tuteekwa kuba nga tulina kye In every tuyisaako, home, there is a particular input being made in every child's life. kubanga wateekwa okubeerawo ky'oteeka mu buli mwana, obulamu In bw'omwana. every home, Buli maka we are passing on wisdom, abaana tubawa amagezi, okumanya, skills, ebintu, obukugu, morals, empisa, strengths, amaanyi and blessings. n'emikisa. Hallelujah. Amiina. Those things are passed on in the home. Ebyo ebintu biyigirwa waka. Hallelujah. Amiina. Parents have the duty to pass on good things to their children. Abazadde mulina omulimu gw'okutuusa abaana mu bintu ebirungi, On the other obayigiriza. hand, Ku sayidi endala there is also a person. ate era wali omuntu, If we're not careful, we can pass on weaknesses. era bw'oba oyinza okukitegeera nti We waliyo can obunafu pass on bw'omuntu. insecurities. Omuntu yeetaaga obukuumi, We can pass on deception. oyinza okumuteekamu We obulimba, can pass on fear. oyinza omuteekamu okutya, We can pass on prejudices. oyinza okuba nga omuteekamu bintu ebitategerekeka. Prejudice would be,
people from this corner of the world, are different from you. Those are bali abeeno tebakufaanana bano bali bwe bati banjawulo ku ggwe. Don't go to people who live in this area. Togenda mu bantu bafaanana bwe batyo, togenda mu bantu bwe batyo. Tuli wamu. And many times our lives are ruled by prejudices. And when you look back, where did you get those, those ideas? Era ojja kwesanga nti obulamu bwaffe butwalirizibwa bufugibwa olw'ebintu ebyo bye twayiga emabega eri gye twakulira. Are we together? Tuli wamu. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. And prejudices are in every section. If, for example, in this country, ekyokulabirako mu ggwanga lino, from the whatever, I mean, if you come from the north, oba you come ova from the south, mambuka, you come from the west, you oba come from the east. maserengeta, oba yonna The gy'ova. people in the east have ideas about people in the central. The people in the central have ideas about people in the north. You abava mambuka bane bamanyi ku bamasekati, kati ebyo ebintu bye tuba tuyiza okuva eyo emabega. Hallelujah. Amina. We can pass on these prejudices. Ebyo tusobola obyongerayo We eri can abantu also pass bano. on bondages. Oluusi n'obusibe, In some instances, you can even pass on curses. era oluusi ebiseera ebimu n'ebikolimo. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. We have an important responsibility Tulina in obuvunaanyizibwa the home obw'okukola mu to maka, pass on what is good, okutwala ebyo to pass bintu, on good character traits, okuyigiriza embala ennungi n'embeera ennungi, pass on wisdom okuwa abantu and knowledge amagezi and okumanya, morals okutegeera and empisa strengths n'amaanyi and blessings. n'emikisa. God is looking for us to pass on what is good. Katonda anoonya abantu abalungi. As against Anonya is looking for us to pass on what is good. Katonda atunoonyaamu ffe okuwa abantu ebintu ebirungi. We are speaking about our children. Twogera ku baana baffe. Hallelujah. Amiina. So, if I'm a parent, Kati mu bazadde bange what do I pass on to my children? nina bye nnina okutuusa ku baana bange. Praise the Amiina. Lord. And I'm saying, Era njogera kino dependent on who I am, nsinziira ku I'll pass on kyendi either good or n'engeri gye nakuzibwa. Mukama favors me. Praise God. Praise the name of the Lord. Mukama Now, if yeebazibwe. you read with me in the book of 2 Timothy, Bw'osoma wamu nange mu Timoseewo 2 ekyokubiri. Timothy, Timoseewo ekyokubiri. chapter 1. Essuula esooka. It's a very brief statement there. Waliwo statement eriwo. The Apostle Paul is talking Omutume Pawulo ayogera. about his son, spiritual son, Timothy. Ayogera ku mwana we ow'omwoyo Timoseewo. He says, when I call to remembrance, Agamba njagala ojjukire. when I call to remembrance, Bwe nzijukira. the unfeigned faith Okukkiriza that is in thee, okuli mu ggwe, which dwelt first in your grandmother Lois okwo okwateekebwamu and in jjajja your mother Eunice, Lois ne Eunice. and I'm persuaded that in thee also. Era ntegeere ddala nti naawe mu kwo mw'oyimiridde. Mukama favors well. Praise God. Hallelujah. Amen. I'll repeat it again. Ngenda kiddamu. I read the authorized. Let me read. It says, when I call to remembrance, Bwe nzijukira, when I recall to remembrance bwe the nzijukira. genuine faith Okukkiriza okwa nnamaddala. that is in you. So Paul is saying, I look at you, Timothy, Agamba Timoseewo nkimanyi. and I see Era ndaba a genuine faith. okukkiriza okwa nnamaddala. That genuine faith is in you. Okukkiriza okwo kuli mu ggwe. I notice Era ne that ntegeera that genuine faith dwelt first in your grandmother okwo Lois, kwakuteekebwamu jjajjaawo Eunice and mukyala in your mother Eunice. ne maama wo Eunice. And I'm persuaded is in you Era n'obumalivu also. obwo buli mu ggwe. So Lois Kati Lois had some values. yalinamu ebintu She had by'omuwendo, faith. erina okukkiriza, She, yalina, it was personal for her. yali muntu we, She taught her daughter. n'ayigiriza Eunice. muwala we. Hallelujah. Amiina. Praise the name of the Mukama Lord. yeebazibwe. She taught her daughter Eunice. N'abuulira muwala we Eunice Eunice. became a woman of faith. N'afuuka wa kukkiriza She w'amaanyi. loved the Lord. N'ayagala nnyo Mukama. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. And now she's passed it on to Kati naye Timothy. n'abireeta n'abiteeka mu Hallelujah. Timoseewo. Haleluya. God is expecting us Katonda to tusuubira pass on okubaako ebintu bye tutuusa ebirungi important things. nga bya mugaso, Hallelujah. Hallelujah. Beneficial things. ng'ebintu bigasa. And I look at this story Bw'otunula olugero luno and see that these
ladies, olaba nti abakyala bano Lois and Eunice, Lois ne were Eunice successful in their parenting. baali They were bazadde successful in their person. mu ngeri mu buntu bwabwe baali Hallelujah. balungi baawangula. God wants each one of us Katonda ayagala buli sekiro as mu kuffe parents to be successful and effective in passing on what is good. tubeere balungi tukole bulungi era tusobole okutuusa ebyo ebiri munda muffe ku mulembe oguddako. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama liebazibwe. They imparted faith. Ekyo ne bakwata okukkiriza ne bakuteeka mu balala. And Paul is now recognizing, Kati Pawulo he says, agamba when I call to remembrance your genuine faith. bwe nzijukira obulungi okukkiriza okwo You okwannamaddala. have genuine faith. Timoseewo olina okukkiriza okwannamaddala. Olina okukkiriza okwannamaddala. Olina okukkiriza But okulungi. I noticed that that faith first was in your grandmother. Naye nkijjukira nti okukkiriza okwo kwava wa jjajja ne kujja maama wo. Hallelujah. Amiina. What are we passing on? Kiki ekyo kye tuwa What are you abaana? passing on? Kikyowa abaana? Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. This is very, very important. Kino kyakulu nnyo. Okay? Wa. Now, most likely, Ebiseera ebisinga what was passed on to Timothy ekyo ekyaweebwa Timoseewo was the result of words kyava mu and bigambo actions. In okwagala. essence, it was how these women carried themselves. Y'engeri abakyala bano gye bakwata mu It is Timoseewo. what he observed. Bye yalabanga, It is what he heard. bye yawulira, It's what he saw. ebyo bye yalaba. What are our children seeing Abaana baffe balaba ki? Bawulira and ki? experiencing Era biki bye as bayitamu they dwell around us? nga batudde wansi waffe abazadde. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Now, with a particular emphasis, Nga nteeka essira ku kino, our theme highlights the prophetic. omutwe gwaffe gujjayo oba gulambula How ekibeta can we obwannabbi. raise prophets? Tukuza tutya bannabbi? How can we raise prophets? in Tukuza the tutya home setting? bannabbi? Eh? Hallelujah. Amiina. How can we raise what? Tukuza tutya ki? Prophets. Bannabbi. Amina. Amiina. Now, Kakati the servant of God. In the book of Numbers, chapter 11. mu kitabo eky'okubala essula Numbers 11 11. okubala 11 When you have 29. time, you can read up from, say, about verse 25. Bwe tunaa obudde bunaatuganya tunaasoma Verse ku 11, 25. chapter 11, verse 29. Okubala essula 11 Moses 29. spoke Musa ayogera and he said, agamba. now, he was concerned about, so much work. He had a lot of work. Yali akwatiddwako ku mirimu emingi God gye said, yali I'm going to alina. take the spirit that's upon you Katonda agamba ngenda kuggya and omwoyo I ku ggwe will put it upon other individuals ngende nga ngabanyizaako abalala so that they can support you in this work. bano basobole okuwagira mulimu gw'okola. Moses was the leader. Moses was a prophet. Musa yali mukulembeze ate yali nabbi. So God took took the spirit upon him Kati Katonda and n'ayawula distributed to 72. ku mwoyo gwe yalina n'amugabanyizaamu abalala 72. 72 or 70? 70. 70. Right? Kituufu. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. And then these 70 were gathered. Bana 70 ne bakuŋŋaana. Let me say 68 of them were gathered together in one place. Tugambe ne bakuŋŋaanira mu When kifo this kimu. impartation was done. Kati okubikibwako kuno bwe kwajja. But 2 of those who were numbered among the 70 Naye ababiri ku were ab'ensanvu not present in the group at one point, tebaaliwo nga bali bakuŋŋaanye. but were in the Baalina we bali mu bisibo, they were in the congregation, mu kibiina, not around here, Nga but tebaliwo in the wano. camp. They were in the camp. naye nga bali mu kampu katugambe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. When the Spirit of God came down, Omwoyo wa Katonda bwe yakka wansi, these 2 who were not present here, bano but abataaliwo were present in the camp, naye nga bali eri mu nsiisira. God is no respect of persons. Spirit of Katonda God came upon them, tasaamuna mwoyo Mukama and they n'abakako, began to prophesy. ne batandika okulagula eri mu nsiisira. Hallelujah. Haleluya. Joshua Yoswa came running. najja ng'adduka. Moses, Musa Eldad and Medad ng'ava are eri Midiani prophesying in the camp. n'agamba nti balagula eri mu nsiisira. Stop them. Mubalekera mbage To balekerawo, silence them. bagambe tekikola makulu. Because the only person supposed to prophesy is you, Kubanga Moses. omuntu ateekeddwa okulagula ye ggwe How is Musa. it that the others also prophesy? Lwaki bali balagulira eri mu lusiisira? And Moses made a very profound
statement. Musa n'akola statement In ey'amakulu. verse 29 it says, Moses said unto him, Mu lunyula 29 Bayibuli ga Musa n'amugamba, enviest thou for my sake? bwe kityo ku Are lwange you envious for my sake? okwatiddwa obujja. Hallelujah. Hallelujah. Are you envious for my sake? Onkwatiddwa obujja ku lwange. You are concerned about my honor being taken away. Ofaayo kubanga You're lw'ekinvuddeko. concerned about the spotlight being taken away from me. Ofaayo kubanga tebandaba olw'ekinzigiddwako. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. And then he said, N'agamba, I would that all God's people were manyi prophets. nti bonna abantu In ba other words, I Katonda. wish Singa that all God's people nti abantu bonna ba were Katonda prophets, baali bannabbi. and that the Lord would put his spirit upon them. Nti era Katonda bonna n'abateekako omwoyo gwe. How I wish Singa all God's people were bonna nga prophets, abantu ba and Katonda God bannabbi. would put his spirit upon Katonda them. n'abateekamu omwoyo gwe mu bo. Now, Kaakati Moses Musa was speaking prophetically, knowingly or unknowingly, yali ayogera about a day to come. ku bunnabbi ng'ategedde oba nga tategedde ku nnaku ezigenda okujja. When indeed Bwe yakikola, all God's people abantu ba Katonda bonna would be prophetic. bandibadde bannabbi. They may not be prophets in terms of office, Tebandibadde bannabbi nga batudde mu ofiisi nga Hallelujah. abaawule. but they are prophets or they are a prophetic people. Naye ate bannabbi. Do you notice that in this verse it says, all God's people were prophets, and he would put his spirit upon all Era them. bwe weegendereza mu lunyiriri luno, bano bonna abantu baali bannabbi era Katonda In the new abateekako covenant, obunnabbi. Hallelujah. Amiina. He poured out his spirit upon how many? N'ayiwa omwoyo gwe All ku bameka flesh. bonna Praise the Lord. abalina omubiri. He pours out his spirit upon who? N'ayiwa All flesh. omwoyo gwe ku bonna abalina Every omubiri. believer. Naffe abakkiriza First of all, ekisooka when we receive Jesus, bwe tufuna the Yesu, Holy Spirit comes in us as a deposit. omwoyo omutukuvu ajja muffe nga Musa. And then N'olwo we all have opportunity to be filled with the Holy Spirit. olwo ne tulyoka tujjuzibwa omwoyo omutukuvu. All God's people Abantu ba Katonda bonna are prophetic people. bonna bantu ba bannabbi. Are we together, beloved? Tuli wamu, Are we together, beloved? tuli wamu abooluganda. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. I'm going to skip over Malachi chapter 2 and verse 15. Ngenda kwogera ku Malaki To essula just make a 2 few important onyuma remarks. 15. Kino nsonga nkulu. Mazima. God by nature Katonda mu butonde bwe is a prophetic God. ye mwene He is nabbi. prophetic by nature. Katonda ye mu butonde bwe Hallelujah. nabbi. Amiina. And when you look at Isaiah 55 verse 11, Bw'otunya Isaaya 5:11. hallelujah, Amiina. you will notice that by nature God is prophetic. Ojja kyetegereza nti mu butonde Katonda nabbi. Hallelujah. Amiina. So shall my word be, Nti which ekigambo goes forth out of my mouth. kinaabeera ekinaava mu kamwa It shall kange. not return unto me, Tekinaakomawo gye ndi nga but it shall tekikoze accomplish that which I please. nga Praise kituukirizza the kye Lord. nkitumidde Mukama God by yeebazibwe. nature is prophetic. Katonda mu butonde nabbi. Everything he does Buli kyakola kyonna springs from prophetic intent. ensulo azijja eri mu bunnabbi. Amos 3:7 tells us Amosi 3:7. God does nothing Katonda tabaako kyakola except he reveals it to his servants, the what? okutuusa The nga prophets. akibikkulidde abaddu be oba Hallelujah. bannabbi be. So Amiina. God, everything about him is prophetic mandate. Katonda buli kimu endowooza It's ya prophetic bunnabbi. purpose. Bunnabbi. The word of God Kigambo kya Katonda is inherently prophetic. ekyo kyannyikibwa mu bunnabbi. Hallelujah. Amiina. Everything. The word of God Kigambo kya Katonda is prophetic. bunnabbi. The church Ekkanisa is a prophetic institution. kitongole kya bunnabbi. And the people of God N'abantu ba Katonda are a prophetic people. nabo bantu The bannabbi. Spirit of God resides in us. Omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Hallelujah. Amiina. You know, two important things about the prophetic. Ebintu bibiri njagala tutegere ku bunnabbi. There is forth telling. Waliwo okwogera ebigambo nga byamaaso. The other word would be to prophesy. Ate ekira kyandibadde To proclaim, to okulagula, declare. okwogera, Okay? And okulangirira. that's very important because Bikulu nnyo.
what we say, kubanga byetwogera, what we decree, what we declare, byetwogera byetulangirira, that is what comes into being. bye bijja okubaawo. God himself as a prophetic God, Katonda ye nga nabbi, he speaks things into ayogera being. ebintu okubaawo. Hallelujah. Amiina. Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. Forthtelling. Ayogera ebintu ebigenda okubaawo. And then there is foretelling. Waliwo okwogera ebyabaawo, ebinaabaawo. Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. Foretelling. Ebinaabaawo. We know and see from Revelation 19 verse 10 era tumanyi tulaba mu kubikkulirwa sura 2:19 that the testimony of Jesus nti obujulizi bwa Yesu is the spirit of prophecy. mwoyo wa bunnabbi. Hallelujah. Amiina. Everything about Jesus, buli kikwatagana ku Yesu, his birth, okuzaalibwa kwe, his ministry, obuweereza bwe, his death and resurrection, okufa n'okuzukira, all prophetic. byonna bunnabbi bwereere. Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. The testimony of Jesus Obujulizi bwa Yesu is the spirit of prophecy. mwoyo wa And when bunnabbi. you have time, Omanyiza obutaba na you budde, can go into 1 John chapter 5, tugende mu Yokaana ekisooka essula 5 particularly verse 10. olunyiriri olw'ekkumi njagala It helps you to okusembesera. understand who are those people Agamba nti bantu ki abo who function in the testimony of Jesus. abakolera mu We bujulizi. will learn the testimony of Jesus is Obujulizi the bwa spirit Yesu of prophecy. mwoyo gwa bujulizi bwe Hallelujah. tugambye. Amiina. But this portion of scripture, 1 John 5 and verse 10 says, Naye Yokaana ekisooka he 5:10 that believeth nti oyo akkiriza on the Son of God omwana wa Katonda, has the witness in himself. oyo alina omujulizi mu ye. He that believeth that God hath made him, Akkiriza nti Katonda yamukola. he that believeth Oyo not, akkiriza. he that believeth not, Oyo atakkiriza hath made him a liar, amufuula mulimba, because he believeth not kubanga the butamukkiriza record that God gave of his Son. obwo Katonda bwewa So we who omwana we. believe in the record of his Son, Kanaffe obukkiriza mu we are Katonda omwana, holding the testimony of tulina Jesus, obujulizi bwa which Yesu, is the spirit of prophecy. ono mwoyo Okay? w'obunnabbi. So what I'm trying to say is that if you're a believer in Christ, Ekyewuunyisa bw'obanga oli you mukkiriza mu are by Katonda, nature oyina mu butonde mu a buzaale bwo, prophetic person, Oli or you munnabbi. are of a prophetic family. oba oli mu famire ya bunnabbi. Praise the name of the Lord. Mukama And when we yebazibwe. talk about the prophetic, Bwe twogera ku we're bunnabbi, talking about the mandate. twogera We're talking about purpose. ku bigendererwa, twogera ku Praise the buyinza. name of the Lord. Mukama yebazibwe. Why do we talk about prophetic? Lwaki twogera ku bunnabbi? Because it talks about the purpose of God. Kubanga byogera ku luubirira bya Destiny. Katonda, The magenda, will of God. okwagala kwa Katonda. Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. Parents Abazadde have the duty to raise according to that mandate, that purpose, that duty. tulina omulimu gw'okukola okukuliza abaana mu buvunaanyizibwa obwo mu bukulembeze oba okubalungamya ebintu ebyo Hallelujah. ebituufu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mukama So when we yebazibwe. talk about the prophetic, Bwe twogera ku bunnabbi, we're talking about believing the testimony of God. tukkiriza Believing okwogera the ku purpose bujulizi of bwa God. Katonda, ebiruubira bya As a Katonda parent, ebiramu. do Ng'abazadde, you know, do you believe the purpose of God upon your children, your child? omuzadde okkiriza ebiruubirirwa bya Katonda eri abaana bo b'olina? In other words, Mu ngeri endala, Christian parents are not just existing, abazadde tebabeerawo neither are their bubeezi, children just existing. n'abaana tebajja buzine They babaawo. are not just here. No. Nedda tebaliiwo bubeezi They are kuyisa here budde. for a purpose. Baliwo olw'ebiruubirirwa. That purpose is prophetic in nature. Ebiruubirirwa ebyo It byebyo was bunnabbi. predetermined before they showed up. Yabiteekawo dda nga tebannazaalibwa. Before you were born, I knew you. Nga tonazaalibwa And I nakumanya. set you apart to be a prophet to the what? Era ne nkwawula To the okubeera nations. nnabbi eri amawanga. That is the story of every child. Olwo lwe lugero lwa buli mwana. So parents Kati abazadde have the duty to know, balina omulimu to gw'okumanya, perceive, to understand, okutegeera, to discern the okuwaawula, prophetic intent, okutegeerera ddala. and then raise those children Olwo ne baleka to bakuza abaana accomplish that purpose. okutuusa ku kiruubirirwa ekyo Katonda kye yategeka. Somebody say amen. Wabiwe agamba nti amiina. The prophetic is about believing the testimony of God. Obunnabbi kwe kubeera mu bulamu It's about bw'okukkiriza Katonda. focus and understanding the purpose and destiny Kwe kutunuulira n'okutegeerera ddala that God amagenda has predetermined. Katonda bye yasalawo It's edda. about receiving and embracing it. Kwe kutegeerera ddala era Okay, so n'okikwata if this is the purpose of God, n'ogamba bino biruubirira bya receiving Katonda, it, embracing it, era Hallelujah. n'obikkiriza n'obitambuliramu, Believing it. n'obikkirizaamu, praying it, n'obisabiramu, speaking it, n'obyogera,
walking in it or enabling the children to walk in it. N'obitambuliramu olyoka osobozesa abaana nabo okubitambuliramu. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. For every child, eri buli mwana there is a purpose. waliwo ekiruubirirwa. We know, as Mordecai would say to Esther, tukimanyi nga Mordecai bwe yagamba Esther, you could be in the kingdom for such a time as omanyi wajja mu bwakabaka mu biro ebifaanana bwe biti. For such a time as buli mwana ateekwa kumanya nti waliwo ekiruubirirwa kya Katonda mu budde obwo. Kati ng'abazadde tulina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obw'okukola. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama yeebazibwe. Olwo tulyoke tubakuze mu kutya Katonda. Tulyoke tubakuze nga batuukiriza obuvunaanyizibwa. Nti ku nkomerero ya byonna, like David, nga Dawudi, it will be said of them, nga bwe batana bagamba, David served his generation. N'aweereza omulembe gwe. In other words, he accomplished his mission. Mu ngeri endala yatuukiriza omulimo gwe, yatuukiriza okubuvunaanyizibwa bwe. The Apostle Paul says, I have fought the good fight. Pawulo agamba nnwanye okulwana I have okulungi, finished the race. maliriza emisinde. Hallelujah. Amiina. He talks about finishing and accomplishing his cause. Ayogera ku kutuukiriza n'okumaliriza omulimo gwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. It's not just anything. Si kintu kiba kirala kyonna. Hello. Weewaawo. It's not just anything. Si kirala kyonna. For every child there is a specific, naye buli mwana, specific purposes, reasons why they are here. Waliwo ebiruubirirwa, ensonga ez'enjawulo lwaki bali wano. Who are they? Be baani? What is their mission? Ebigendwa byabwe How can they accomplish that? Banaamaliriza batya ensonga That zaabwe? is all responsibility for godly parents. Obwo buvunaanyizibwa bw'abazadde eri abaana. Amiina. Praise God. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Now, reflecting on a few scriptures, nga tuyita mu byawandiikibwa bitonotono, just highlight njagala kubaako byekugirayo omulimu n'ebifo eby'abazadde. Hallelujah. Amiina. The role and place of parents. Omulimu n'ebifo by'abazadde. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. First, ekisooka, you see, the parent has got a duty of accomplishing a particular task abazadde balina obulungi bw'okumaliriza ogwo mulimu eri abaana baabwe. Hallelujah. Amiina. I want to start by saying, njaga kutandika nga ngamba, in Deuteronomy 4 and verse 9, ekyamateeka you can just take note of it. 4:9. Deuteronomy 4 and verse 9. Kyamateeka 4:9. Parents have the duty abazadde balina omulimu to diligently keep themselves. okwegenderezanga nnyo b'okwekuuma bennyini. What they are going to accomplish and they're going to be used of God to accomplish in the lives of their children. bwe banaaba banaatuukiriza ebyo ebiruubirwa bya Katonda eri abaana, bwe baba nga banaatuukiriza, then first, ekisookera ddala, we need to diligently keep ourselves. twetaaga nnyo n'amagezi okwekuuma We need to ennyo. diligently guard and protect ourselves. Twetaaga okwekuuma ennyo, kweteekako lukomera Spiritually, mu mwoyo, emotionally, mu bikolwa, relationally. mu nkolagana. We need to keep ourselves. Tuteeka okwekuuma ennyo. I mean, there is no way we are going to accomplish the task or the purpose of God. Tewali ngeri gye tugenda kutuukiriza biruubirwa bya Katonda. Hallelujah. Amen. In the lives of our Mu children, bulamu bw'abaana baffe, with our own lives haphazard. ng'obulamu bwaffe bulinga bwe bwagala, tebutegeerekeka. Hallelujah. Amiina. So we have responsibility, number one, to keep ourselves. Tulina obuvunaanyizibwa obusookera ddala okwekuuma, okwetegeka Spiritually, mu mwoyo, emotionally, mu bikolwa and otherwise. ne mu ngeri ndala zonna. Number two, ekyokubiri, in Deuteronomy chapter 4, ekyamateeka chapter 6, verse 4, olunya olwokuna, we have the duty, responsibility tulina to omulimu know the Lord. okumanya Katonda. Hallelujah. Amiina. To know the Lord. In that portion, verse 4, it says, "Hear, O Israel, the Lord your God is one." Aga nti wulira gwe Isirayiri, Mukama Katonda wo. Hear, O Sam Kawumi, the Lord your God is one. Wulira gwe Katonda wo Isirayiri. Amen. Amiina. And then it says, "You shall love the Lord your God with all your heart."
n'agamba nti onooyagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna. Amen. So we have the duty, one, to keep ourselves, but two, to know the Lord and love Him. Have a personal relationship with Him. We cannot pass on to our children what we don't have. We cannot accomplish in them, hallelujah, and bring into pass certain things that we don't have in us. So we need to know the Lord for ourselves. We need to love God deeply and sincerely. And then the progression in that portion of scripture, chapter 6 of Deuteronomy, it says, and then these words shall be in your heart. Hallelujah. So we need to know the Lord, we need to love Him, and we need to keep His words in our hearts. That is how we become mighty warriors. That is how we become effective parents. That is how we then will be able to accomplish great things. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So every parent has to keep themselves. They've got to know the Lord. They've got to love Him. And they've got to keep His words in their hearts. Hallelujah. Amen. And then number 3, then teach them. Teach them to your children. Teach them diligently to your children. And we see that. We see Lois. We see Eunice. We see Timothy. What Lois had. What she had, she passed on to Eunice. And it seems she did it effectively because Eunice then passed on to Timothy. And Timothy, you see, when Paul shows up, Paul just, he was imparting upon what has been imparted. There are people who are going to come and impart into your children, but they need to find when, the groundwork and whatever needed to be done has already been done. If we don't do a good work, then when the imparters come, they will find your child packed with bondage, prejudices, fears, insecurities, uncertainties. They are so unconfident of themselves, they cannot receive what they should have received in order to accomplish their purpose. When they meet their pastor, like Pastor Godson, they can't receive from him. Why? Because one, they learned disrespect in the home. They learned how to dishonor the pastor. Because they heard you say every funny thing about your pastor. There was no honor in how you treated your pastor. When the imparter comes, hallelujah. Amen. We have such an awesome responsibility. Hallelujah. Amen. Teach to your children. Hallelujah. Amen. And number 4, we have the duty to create a godly home environment. Create a godly home environment. He says the word on your hands, on your foreheads, on your doorposts. Praise the Lord. The entire household being a place where the child can relate with things. What do you watch in your home? What do you listen to in terms of music? What kind of words are used in the home? What do you do? What do you say? How do you behave? All that is important. And it does not fall from heaven. It begins with each parent
learning to keep themselves, litandika na muzadde kuyiga kwekuuma, learning to love the Lord, kwagala Katonda, learning to know the Lord personally, n'oyiga okumanya Katonda nga ggwe, learning to keep his words in their n'okuuma hearts, ekigambo kye omutima and gwe, then the person process can effectively begin. olwo n'abaana bajja kutandika okubitegeera babikozese. Somebody say amen. Wabe wagamba nti amiina. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. God designed every parent Katonda yategeka to buli have muzadde great influence over their children. okubeera ng'akoma ku baana be. Hallelujah. Amiina. We teach our children Tuyigiriza abaana through baffe our words, okuyita mu bigambo, through our example, okuyita mu through birabikako, our priorities, okulaba ebyo through tusoosowaza, our reactions. n'engeri gye tweyisaamu. Amina. Amiina. It's not just actions, Si it's also bikolwa. reactions. Naye waliwo ebintu by'okola. Praise the name of the Lord. Mukama We yeebazibwe. have a great responsibility. Obuvunaanyizibwa b'Oluganda bw'amaanyi. Parents, Abazadde Book of Psalms 127 verse 4 says, mu kitabo kya Zabbuli as arrows 127 are in the hand of a mighty warrior, ng'obusaale bwe buli mu mukono gw'omulwanyi so are w'amaanyi, children bwe kityo abaana of the youth. ab'obuvubuka. Hallelujah. Amiina. And I will just quickly say Njagala kwogera that kino. every parent Buli muzadde is and must be ateekwa okuba a mighty warrior. mulwanyi oba naggwano w'amaanyi. Being a parent is to be a mighty warrior. Okubeera omuzadde Why? oteekwa kubeera naggwano. Because each parent is entrusted with arrows. Kubanga buli muzadde weesigisibwa n'obusaale. Okay? Now, parent does not just wake up one day and they are mighty warriors. Omuzadde tokera bukezi ku They makya n'obeera become mighty w'amaanyi. warriors by training. Naye ofuuka naggwano w'amaanyi mu kutendekebwa. Lois, Eunice, Timothy. Royce, Okay? There was Eunice training ne that Timotheo brings Timothy to the place of genuine faith. baali batendeka Timotheo Hallelujah. okukkiriza okwa namaddala. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Mighty warriors don't just wake up and they're mighty. Naggwano w'amaanyi takera ku makya Just like ng'ali there are no naggwano. great boxers Nakera or ng'abalwanyi great b'obalaba. basketballers that just wake up and they are that. No, Oba there abasambi is training. n'obalaba nga bali ekyo nedda There is batendekebwa. training. Waliwo okutendekebwa. There is deep training. Waliwo okutendekebwa In the okwebuziba. rain, in the sunshine, Mu in the, I training. mean, whatever the case, there is training. Ng'omusana gwakuba enkuba etonnya waliwo okutendekebwa. Hallelujah. Amiina. Praise the name of the Lord. Mukama To make yeebazibwe. the mighty warrior. Okufuula omuntu w'amaanyi. Then the mighty warrior Kati ono naggwano w'amaanyi is given sticks. aweebwa obuti oba omuti. Hallelujah. Amen. Which sticks Buti- he miti has ki to transform into arrows. gy'ateekwa okukyusa gifuuka Because arrows obusaale. are not born. Obusaale We don't go tebabuzaala. out into the forest and find arrows, just out there. No, no, no. Tosobola genda mu kibira n'osanga obusaale They nga buli awo are bwonna. made. Nedda bukolebwa They bukolebwa. are transformed Babukyusa into bukyusa arrows okufuuka so that they obusaale. can effectively be launched by the mighty warrior into their destiny. Busobole okukozesebwa naggwano w'amaanyi okugenda eri magenda gye Children buteekeddwa okugenda. are arrows Abaana in busaale the hand of a mighty man. omukono gw'omuntu Every w'amaanyi. parent Buli muzadde must be mighty. ateekwa kuba w'amaanyi. Hallelujah. Amiina. Praise the Lord. Mukama Must yeebazibwe. be mighty. Oteekwa kuba Why? w'amaanyi. Because they have a great trust Kubanga Katonda ateeka to obwesige bungi raise children. mu kukuza abaana. Hallelujah. Amiina. So Proverbs 22 and verse 6 says, Engeri 12:2 agamba train up a child kuza amaana muyigirize in the way that he should go. mu makubo aga Katonda. Hallelujah. Amiina. Train them, Yigiriza manyiza Teach them. omwana musomese, instruct them, mubuulire mulagire, model for them. mufuule, I mean, show them what it's supposed to be. mulagire ekyateekeddwa okubeera. When he's old, Ekyo he will not depart from it. bw'anaakula aleme kugavaamu. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Now, there are obstacles. Waliwo ebiziyiza. You see, every parent Amanyi buli muzadde needs to understand, yeetaaga okukitegeera. I need to equip myself. Neetaaga okwambaza I nze. need to be trained. Neetaaga okuyigirizibwa I need muzadde. to be bettered Neeteeka okuba nga I need to nteekebwateekebwa. better myself. Neetaaga okubeera omulungi in okusingako. order to be a mighty warrior. Okusobola okubeera naggwano. Some of my girls call me Sire. Bawala bange abamu bampita Sire. Sire. You see, Sire is just obuzadde. Obuzadde. Understand? Praise the Lord. Mukama Oba yeebazibwe. muzadde. Anyway, We're not here just to sire. We're not just here to Toliiwo kuzannya buzannyi, kuzaala buzazi. kuzaala You buzaazi. understand? It's not just that. Si muzannyo. You have got then to Olina okubaako
Raise these people. Okukuza abantu bano. Grow them. Bagule Grow bategereze. them to know the Lord. Bategere bamanyi Katonda. Bayigirize bamwagale. And then to fulfill their mission and purpose. Batuukirize ebiruubirwa byabwe n'ebigendererwa byabwe by'obwa Katonda. But now, because of all that is going on around us, naye kubanga bingi ebiba bitwetolodde ebigenda mu maaso. Sometimes there are obstacles to improving our ability. Ebiseera ebimu waliwo ebituziyiza okutuukiriza ebyo tuba twagala okutuukiriza. Ebituziyiza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde byebyo ebikwatagana ku kuzaala obukugu. Hallelujah. Ekyokulabirako parental guilt. Abazadde. Now, it hurts to admit when you're not doing it well. Tekibafaana bulungi okubanga wakuzibwa nga oli awo. The connection between who we are enkolaganayo ekikwatako nekyetuli nekiva mu baana. If it is a mango tree, bwe kibanga muti gwa muyembe, what will come forth ebinaavaayo is a mango. Miyembe ku muti. Hallelujah. Amiina. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. It cannot be a pawpaw tree and somehow mangoes show up. Wakati awo ne gubala emiyembe That miracle does not exist. Tekikola ekyo tekiriyo. So who we are kati kyetuli has a lot to do with what will come forth in terms of our children. Kyekigenda okuvaamu ku baana baffe. So sometimes parental guilt limits us kati ebiseera ebimu oluusi omuzadde okugirwa okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa bya Katonda. Kubanga engeri gy'olimu nange kino nakituukamu ntya okukuza abaana bange kutuukiriza amagenda g'obunnabbi gano agabaliko. Ebiseera ebimu oluusi nga oba okwefuloga tebinkwatako, nonze neetaaga okubako ebifo bye njagala okubeeramu ebifulo ebitankaluubiriza. Amiina. Okutya oba okulemererwa. Now sometimes it appears it is just a great task to do this work. What if I do all ABCD and it doesn't turn out as I would expect? And generally, number 4, ignorance. Hallelujah. Amina. How to be effective parents. I'll tell you frankly, some of the sessions at church that I don't miss and that I delight in are our parenting sessions, our married sessions. Those are important. You can't be a warrior who does not want to go to training. When they call for training, you say, I'm exempt. No. You are letting yourself down. When we go out there, we learn from each other. Praise the name of the Lord. We cannot afford to be slack. We cannot afford to neglect the word of God. We cannot afford to be prideful. We can't afford to be disobedient. We can't afford to walk in unbelief. You see, the devil will also try to hinder you from being an effective parent. Hallelujah. How can we be effective in patterns? How can we be efficient, effective as parents? I just want to start by saying it is never too late to start. It is never too late to do what? I think for me that is one of the greatest encouragements. It is never too late to start. If I have got it wrong till now, I can, and I must be willing to acknowledge I've not done it well. I've not been there as much as I should. Now I'm going to start again. Hallelujah. Start afresh. Start afresh. Praise the name of the Lord. And so it's never too late to start. It will take time to fully redirect your family. It will take time. Okay?
When you decide to start, don't imagine that it's going to be instantaneous. It will take you some time. But once you determine, things are going to happen. Hallelujah. Each small step in the right direction will impact your family's future. Even if it's a small one, but it's in the right direction, it is going to be beneficial. So if you haven't got it right till now, don't worry. You can start now. We can start now. Praise the name of the Lord. We must acknowledge. We must be willing to understand, confess, repent, acknowledging where we've not got it right. Praise the name of the Lord. And then claim the promises of God for our families and go on to be effective parents. Let's just remember, we cannot impart what we don't have. We cannot leave the children to where we've never been. Hallelujah. We will impart what we have, positive or negative. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And therefore, we need to examine ourselves. Where am I? If I'm going to be effective, where am I? Emotionally, spiritually, where am I? And make correction in that regard. Hallelujah. If I'm going to impart and be effective in imparting good into my child, into our children, we need to examine ourselves. Where are we? Amen. Then number 2, we impart by praying for our children. We impart by laying on of hands. Beloved, we need to learn to lay hands on our children. That's part of prophetic impartation. Lay hands on children. Usually on birthdays, whoever's birthday it is, lay hands and pray and bless them. Hallelujah. At the start of the new year, it's a time for me to lay hands and bless and prophesy. Declare. Lay hands. Amen. We impart by modeling. Hallelujah. By modeling. If we want to impart good attitude, good behavior, good character traits, we have to model it. We have to show it. Hallelujah. We cannot just speak it and say, do as I say, but don't do as I do. No. We have to walk and talk. Hallelujah. We reap what we sow. We have to impart by teaching and instruction. And we have to impart through words of edification. Somebody say amen. Praise the name of the Lord. I want to end very quickly. Hallelujah. Amen. And I'm going really fast. By saying the following things are very important. What I've mentioned is important. But as effective imparters, as effective people, effective parents who input into our children, we've got to learn to affirm. You can call it the 6 A's. 6 A's. You've got to learn to affirm. You've got to learn, number 2, to accept. Affirm our children. Accept them. Number 3, appreciate them. Hallelujah. Number 4, be affectionate towards them. Express genuine affection. Hallelujah. And I need to do more. Number 5, available. Be available. Praise the name of the Lord. And number 6, be accountable. So accountability, availability, affection, appreciation, acceptance, and affirmation.
Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Let's rise to our feet. Katumire ku bigere byaffe. Our Heavenly Father, Katonda ffe ow'omu ggulu, for the children olw'abaana in this house, abali mu nnyumba eno, we pray tusaba that they may turn out as you desire. nti banaavaamu nga bw'oyagala. That they will be able to fulfill their prophetic basobole okutuukiriza obunnabbi call. obwa Katonda. That their destinies will be accomplished. Olwo amagenda gaabwe And that ganaatuukirira. you will be glorified through their lives. Olw'okugulumizibwa Katonda mu bulamu May bwabwe. each of our children Leka buli ssekinoomu ku baana baffe realize akizuule and come into the fullness of their era of atuuke the mu prophetic kutegeerera mandate ddala upon their lives. obunnabbi bwennyini obuli ku bulamu And I bwabwe. pray for every parent Nsabira buli muzadde that we will be mighty warriors. tunaabeera banaggwa n'ab'amaanyi. That every parent Ti buli muzadde will have a personal relationship. anaabeera n'enkolagana That they eyo bwa will Katonda. know you, Anaakumanya, love you. anaakwagala. And Lord, keep your words in their hearts. Mukama kuma ekigambo That kyo we mu shall bulamu keep your bwabwe. words in our hearts. Okume ekigambo kyo mu mitima gyabwe. And then that we'll be careful to diligently teach our Babeere nga children. bafaayo nga beegendereza. Talking about these words when we walk by the way, when we sit in the house, Nga wherever we boogera are. ebigambo bino nga batudde mu nnyumba And era the gye Lord will batambulira. create a home environment Olwo batonde that amaka is godly, that ag'obwakatonda is appropriate to raising and realizing the children's prophetic ago destiny. ag'okutuukiriza ebiruubirwa by'abaana abo bonna bimaka gaffe. Thank you, Lord. Weebaale Mukama. Accomplish in us and through us Tuukiriza munda mu ffe that which you will. That which you will. ekyo kye watuyitira. We silence every voice of fear. Tusirisa buli ddoboozi We lya kutya. silence every voice of doubt, Tusirisa buli unbelief. ddoboozi lya We kubuusabuusa. silence every voice of despair. Tusirisa buli ddoboozi We lya silence every kumalibwawo. voice, oh God, Buli ddoboozi that lyonna declares Mukama or says that it can't be done. erigamba tekisoboka. I pray in the name of Jesus Nsaba mu linnya lya Yesu. that, Lord, every parent Mukama buli muzadde will be a successful anaabeera warrior. muwanguzi. Thank you, Lord. Weebale Mukama. Thank you, Lord. Weebale Mukama. Thank you for what you have determined to do. Weebale olw'ebyo Thank you for the trust and responsibility weebale olw'obwesigwa you've given to each n'obuvunaanyizibwa one of owadde us as buli parents. ssekinomu buli muzadde. Glory to your name. Ekitiibwa kidde gy'oli. Lord, may your blessing be upon your people. Weebwe ekitiibwa eri abantu Mukama. The guidance and direction of your Holy Baluŋŋamye Spirit. bayigirize otuluŋŋamye. The empowerment of your Holy Spirit. Twambazibwe olw'amaanyi g'omwoyo Let omutukuvu. grace be multiplied upon each one of your Leka people. ekisa kikubisibwemu eri buli ssekinomu. And there will be joy and rejoicing Olwo wanaabawo essanyu n'okusanyuka as we see the things you do. nga tulaba ebintu nga bitambula. As we witness Nga tujulira the accomplishment of your purpose okutuukirizibwa in the kw'ebiruubirirwa lives of byo our children. eri obulamu bw'abaana baffe. We bless and honor you, O God, Tukweri omukisa erinnya li in Mukama. the wonderful name of Jesus Mu Christ. linnya Our lya Lord, Yesu we Kristo pray. Mukama waffe tusabye. And everyone said amen. Buli muntu agambe nti amiina.